Bukedde TV eyongedde okusembera gy'oli bwagala otubuulire embeera gy'oyitamu okusoomoozebwa enkulaakulana n'enteekateeka empya ze mulina mu kitundu kyammwe mu mboozi gye tutuumye manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverex, the fast-acting fever reliever from Beta Healthcare. If symptoms persist, seek medical advice. tukwaniriza. Masaka ekimanyiddwa ng'ekibuga ekikulu ekya Buganda kye kimu ku bibuga ebitonotono ebyasaba gye buvuddeko bisoomoosibwe okutuusibwa ku ddala ly'ebibuga ebinene ebimanyiddwa nga site mu ggwanga. Okusoomoosibwa okuva ku mutendera gwa munisipaali okufuuka site n'olwekyo ye site egenda okubeera ey'okubiri mu Buganda. Wabula abamu ku bannamasaka kino baakiwakanya nga bagamba nti ebizibu ebikirimu omuli empompogoma z'ebinnya obutaba na kaabuyonjo za lukale kasasiro oba oliawo tekinneetuuka kusoomoosebwa ku ddaala lino. Abatuuze mu kibuga kino bagamba nti embeera yakyo gye kirimu ekyalimbi ddala nga kaabuyonjo z'olukale za bbula empompogoma z'ebinnya ziringa ezoolekera ewa Walumbe Ttanda ate nga ne kasasiro bw'otuukamu yakwaniriza anti ali ku nguudo ne mu bikuubo ebitali bimu. Ebisozo tizikola zafaina zazibikira kati buli kaseera ogenda kulaba nga emifuleje gyabika nga obubi budda ku ngulu. Tetulina toyireeti ekola zonna weeziri zigendebwamu abantu naye embeera yaazo si yeegwanidde okuba nti omuntu ayingiramu oba oliawo atuuke n'okuzisasulira. Enguudo zaffe nga bujja okuziraba tujjudde ebinnya. Owulidde municipal council tugiwandiikidde amabaluwa tukola tutya. Bino byokka si bye bisuza bannamasaka nga bakukunadde wabula n'abalalu abatadde ebyokwerinda ku bunkenke nga n'abasinga bava ku bunywi bw'enjaga. Buli bw'otuuka ebigere bisatu ku bantu 10 osalako abalalu bayingira mu mayumba kati wabulawo okuwatandika kukwata abaana. Ewaffe ejjo omukyala yali agenze kunawe yamusanga atudde mu nnyumba agenda okuggula oluggi nga mulimu obulalu. Municipal council teina kyekoze kulanga abantu bane bajjawo tewaliwo abakuumirwa awula lunaku beyongerako banywa enjaga. Ekibululu ekibutikidde ekibuga kino olw'obutaba na mataala ga ku nguudo ko n'endooliito eziri mu bakulembeze mu kibuga kino nga ne gye buli eno tebalondanga lukiiko lufuzi olw'ekibuga kino. Ekimanya teri mataala bwe buziba oba ng'olinga obanga tambula ng'ayita mu Gehena. Ebyobulamu mu Masaka oba oliawo abatuuze abakirimu baali badde beeyambisa eddwaliro lya Masaka Referral Hospital naye nalyo namungi w'omuntu abeerayo muyitirivu ate nga ne beeyambisibwa omuli X-ray ne scan tebiriiyo. Michael Sali ng'olwo naye mutuuze mu kibuga kino ko ne Mariam Tusiime omukiise wa Katwe Ward ku lukiiko lw'ekibuga beekokkola endooliito eziri wakati wa Meeya ne Town Clerk ze bagamba nti zino zivuddeko Masaka okufiirwa omutitimbi gw'ensimbi nga buli lukya ekibuga kiddirira. Ebyobukulembeze ebya Masaka ng'ekibuga birimu ebizibu wakati by'obufuzi bwabyo. Ebyenjigiriza e Masaka bye waali badde ogamba nti bireeta akamwenyumwenyu ku matama naye amasomero g'obwannannyini ge geeriisa enkuuli ng'aga gavumenti gakyakolera ddala bubi. Ekibuga kino kirimu abantu abasoba mu mitwalo 18 kyokka nga kasasiro akuŋŋaanyizibwa naye tebalina bye bamuyiwa ng'ayiibwa ku ssomero lya Bwala Primary School nga n'enteekateeka ey'okufuna waayiibwa naye ekyagootaanye olw'endooliito eziri mu lukiiko lwa kanso. Naye kyanaku nti ettaka lyamaze okugulibwa ate Meeya y'omu ali mu ddiwakanya olwaleero tezinagwayo kuzisasula kubanga tulinze n'obwo obutakanya buveewo. Meeya zaalwana ne Town Clerk olw'enkwata etali nnungi ey'ebisasiro bino naye enkole olw'okuba abantu nabo beenyigiddemu ku kuyamba ku ntalo zino ku Meeya tujja kujjamu obuyonjo mu kibuga. Ebyenfuna mu kibuga kino nabyo abakikakkalabizaamu ejaabwe bagamba nti tebyeyagaza nnyo anti abasinga abakikoleramu ebyobusuubuzi ensimbi bazijja mu balimi abaliraanyeewo ate nga n'ebyobulimi byagootana mu bitundu bino. Meeya w'ekibuga kino Godfrey Kayemba amanyiddwa ng'afaayo yeewolerezaako ku nsonga za kaabuyonjo zagambye nti bafuna bannannyini bizimbe ne batandika okweyambisa kaabuyonjo ezibiriko kubeeza munisipaali ez'olukale zaali zifuuse za bbeeyi okuziddukanya.
tulwana okulaba nti kabuyonjo ezireeta obuyonjo bw'obulwadde tuzikwatako bulungi. Wabula ayongeddeko nti bino byonna birina okutuukibwako nga waliwo okukkaanya wakati mu bakiise n'abakozi ba gavumenti mu kibuga kino. Manya obubuga bwo mu gataliiko nfuufu ne Feverex, the fast-acting fever reliever from Beta Healthcare. If symptoms persist, seek medical advice. tukwaniriza